Because you are the center of it all. Yes, I'm a mito ya gwa papitol. Siku wa kila wa give you all. Kuba wa gita sing it all. Hello guys, my name is Vita. Please go and subscribe on SMX YouTube channel. Ciao. Ebintu byo comparinga Bobi Wine ku Alien Skin byabadde ng'ebikkakkanye kyokka laba ate Suuna Ben wajja akola akatambi ng'alinga aliwa omunnyo mu kiwundu ensasagge yazze mbuto okubeera nga esituka kyokka ate ne omukulu champion Guddo oba omwana gwe bali bakaanira okubeera nga agenda asomere ku Kampala Parents g'amazima Alien Skin alina engeri gy'amukutteko n'Empissa mukana akatambi kengenda okubeera nga mbalaga nazo ogenda laba nga zimweyoleko manyi kizibu nnyo okugamba mbu omuntu oyo Empissa not until ng'omulabye off camera ono mwana yawadde wabaddewo camera naye engeri ya treatinze abagenya ababaddewo ng'avudde ku ssomero g'amazima kyalaze mu ya Alien Skin ku Fanguni Forest champion Guddo bamuteekamu ensonga y'Empissa bagikwasaganyiza ddala nnyo n'amaanyi nkwaniza nnyo wano ku SMX Media nange MSMX wane tuba ne updates buli lunaku buli ssaawa story wejjira we tugikolera esinga okubeera ekikulu nti story zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mungi ngenda kusaba mbyo subscribing ongene ku notification bell eyo ebisigadde obitulekera ate gwe nawe nali eyo nga wandyagadde okubeera nga okolebwa music video ennungi wesi kuba kwe enamba tujja ku connectinga ku bantu abagenda okolera music video ennungi eri mu 4K ng'esobola okubeera nga ezanyibwa ku TV station mu ggwanga lyonna erya Uganda kyokka ate still nawe kennyini ali eyo nga wandyagadde okubeera nga opataninga naffe mu kubeera nga tukulangira business yo okuba bukubi kwe enamba y'essimu still tujja sobola bulungi nnyo okubeera nga tukwatagana. Yes, katutandike n'akatambi ka Suuna Ben. Suuna Ben yabadde ku radio gyakolera yabukedde n'ayisibairako ensonga gy'ayisa on top of that ne recordinga n'akatambi kaneeno ngenda beera nga nkakuzanyira naye naawe kennyini ogenda sobola bulungi nnyo okubeera nga weeterawo exactly ani gwe yabadde ayogerako. Suuna Ben mu kubeera nga ayogera mukani n'akatambi teyabadde na side oba teyataddemu mannya naye okusinziira ku bantu mune abakola analysis ezaabwe bo beeteereddewo amannya amakulu mu kyo akatambi ako ne bakasindika owa Alien Skin wawo n'omukulu Bobi Wine olw'ensonga ti Alien Skin ku nsonga nyingi oba mu events nyingi tumulabye ajja alaga teyeeguya side ya Nuupu oba teyeeguya side ya Bobi Wine mu ngeri gy'azzenga ayogera. However si Bobi Wine yekka n'abantu abalala bangi nnyo saga ogambe ne teyeeguya Bobi Wine yekka no n'abantu abalala bangi nnyo azaakulaga mbu teyeeguya olaba ne Abitex yamutegekera ekivulu kye ekyasooka bw'atyo yasobola okubeera nga akola obutambi obwaddakaawo ng'alaga mbu tamweguya nnyo nera ye tamwetaaga ng'omuntu. So oluvannyuma lwa Alien Skin okuvaayo n'akola statement nga replying Bobi Wine mu mukisa gwe tagwetaaga n'ebisigadde ng'ebyo ate laba Suuna Ben we yavuddeyo n'akola akatambi ng'akatambi ako ate kayiwa munnyo mu bbwa katusooke tulaba akatambi kaneeno then ngenda kukomerawo n'akatambi akalaga Empissa n'engeri gye bali mu kubeera nga bagunjulamu champion Guddo wali ku Fanguni Forest. Ensonga za Suuna Ben ze zino buli muntu abana eddembe okugeraageranya nga bw'aba alabye bakugeraageranya n'omwana nga yakoze lwendawula mu ttaba gwe ng'oli South Africa gy'obirabidde mugundi ne gundi ani asinga muki gw'olaba muki tunula mwolabe gundi ne gundi ani asinga muki ekintu kye bayita gundi ani asinga okimanyi kyekikostinga kati wetutandika okubijja buli omu byasinga n'olyokola ab'osigala ng'olera bulezingalo nalabako abaana ku TikTok ng'omwana afunvubidde kati ab'Ekampala batusinga ki tufunayo akadde tubikulage be tukusinga nga tonegeraageranya ku muntu oyo gwewegeraageranya naye singa muyitamu owino nga mutambula abantu bagenda kuyiikira ani bw'oba negeraageranyako owulira nti osobola okutambula nange ne tuyita mu paaka osobola okutambula nange ne tuyita mu paaka ebyo byonna otuula n'osooka obirowoozako nga tonegeraageranya na muntu. Njogera ku baana abali eyo okuba waliwo akyogedde wano katimba yambo baluŋŋamya ekyo osooka n'okirowoozaako n'oga nti nno ono omuyaye gwe negeraageranyako bwe mba ntambudde naye ne tuyita mu kibuga Kampala nga tutambuza bigere
ani asobola okuleetawo akavuvungano poliisi ani gwekwata nemuteeka mu mmotoka emuze emutwala eka kola ekintu kyolina okukola mukadde kakyo obudde bw'omala nga weegeraageranya ku muntu ayina byonoonya ate kino ekigambo nga kikulu nnyo ebbanga ly'omala nga weegeraageranya ku muntu alina byonoonya kyokka nga byalina gwe byonoonya waliwo omwe yagamba mbu waliyo abakubi b'endongo n'abadongo mbu kati ye mukubi wa ndongo balala badongo naye nga b'oyita abadongo ate be balina byonoonya byosula oyigga byobeerawo n'ogaana naye mutuufu ne bukyangandibwe nti n'olw'ensonga eyo nga tonnaba kutandika bintu byakugeraageranya osooka n'obangako ebintu by'olowoozaako n'ogamba nti omuntu ono gwendi mu kwegeraageranyako mbu ani asinga singa bukedde ne batusuula mu tawuni ne batugamba mutambule mutambule tubatadde nga bw'otenjiibwa kale mbatadde mutambule kati ekyo kyolaba mu tawuni kyekyokka ekirina okuzzaayo n'oddayo ku drawing board n'omanya kyolina okukola n'omanya ne woogwa okitegedde muganda wange obwo bubaka mbuweereza abaana abali eyo gwe nga muli mutima gw'owulira mbwe batuteerewo emmeeza tutandike tukube tulabaani asinga kale oli wakabi tutegeke ekivulu oyita abantu oli w'amaanyi weebale tutegeke ekivulu oyita abantu obagamba abaana beeka nti wangi tusisinkane ku summit abaana beeka nti tusisinkane ku makutano abaana beeka tusisinkane ebulenga oli w'amaanyi kati eyo byonna obirowoozangako nga tonnatandika kutandika bye bakola mbisobola obisobola kale weebali nnyo weebali eddala tegeka endongo wali ogiteekeyo Owa Suuna Ben nga tuvuddeyo waliwo akatambi akasinze okunkwata attention nga ndabye champion Guddo nga yabadde mukulu musajja wattu ava ku ssomero ng'akyalina mu uniform naye nga omanyi ku Fanguni Forest eva wabeerawo abantu bangi ate ku guno omulundi yabadde ttiimu ya Alien Skin ya Die Hard bulungi nnyo nga beesaze t-shirt naye omwana ono Empissa ze yayolesezza amazima ga Katonda ekintu ekyo tekyabadde nti because waliwo kamera kiraga mbuzi Empissa ze bamukulizzaamu yavudde eri ku geeti nga ajja abuuza abantu yes embuze yawukana olw'ensonga nti mwana wa ghetto nerayaza ababonga kompola ng'alaga abantu abo bonna abaliwo tabamanyi naye n'akulaga mbu ajja abonga omuko si kutambula straight mbu abo bantu kasanze bamanyi ndi champion Guddo nzaabira wano wa Alien Skin kangene mbonge ku Alien Skin then ebisigadde embirabe nedda yavudde ku geti nga ajja mpola abonga ku buli omu paka bonna we yabamazeeyo n'agenda n'abonga ne ku Alien Skin oluvannyuma n'asooka agenda asobole okubeera nga ajja mu uniform akole emirimu emirala egyetaagisa akatambi ako ke kanako kankakuwa naye nga sinabeera nga nkakuwa bamika champion whereby Mubudde